Nyama twaja mu inbox ne bagamba mbovu maddadewo. Bane abo bakwano babo. Bakwano bani? Ngamba abantu bajja mu inbox ne bagamba Junior chokola kye kituufu. Ne tunoolira embwa zino. Nga bagala kutomisa. Anti twasharinga gundi messages nga tene daddy wange ayina yera abamugamba mbuno nti antyawe. Can you imagine? Mwabye nyumiza. Mwana wangereka buli kibimu bamwe ekirungi. Tata nge yangamba yagamba atya mwana nga twetoloddwa abalabe. Umanjire sajje bekabadde kingamba. Umanje no bwe yangambi. Nawe no mugamba. Nga ne ba family member abamu. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Ku CRUZ exclusive kosunzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongero baanizaako yonna gye mutulabira mapalo pads with Sister Junior wetuli ne Sister Junior ba mapalo pads nange bampeeyo nga sister bangamba nnungi ate obuulanze mapalo pads n'oteeka kaka Sister Junior naye awange Sister Junior ba sister mwenna Sister Junior okosa pads bampeeyo abamapalo pads ate obuulidde sister. Ne by the way Junior, you have a bright face. What do you use? Wenewa Esther wembeera. Uno School of Beauty. Wembeera. Yakolako. Yankolako. You look so good, my brother. It actually oli omu kubavu pozi wagamba tukuyite sister. Sister nzo omu bayiza kuba celeb abasinga okunyirira mu Uganda. People don't know that. I have a nice skin color. It's brighting. I don't have spots sina nsundo sina mbalabe. I don't have wrinkles. Era abantu bangana Sister Junior chikolo otya okubeera wangu onyirira mwaka ku mwaka nava ku banna Uganda. Bakuvuma enchane bakuwana. Okosa pink lip. Okosa pink lip. Kalipu bam. Okosa lip bam. Okosa kalipu. Shegeza wekolako makeup. Of course, makeup kati nabasajja tumukozesa. Oloza badaba abakazi woka. Nonchimanyi naye. Ebyo naye byali byadda bwa abasajja tebesiga bizigo ena nofanananga obulenge bwembwa. Nakati these days you have really to look good. Abasajja babakolako makeup these days. But all in all, like sports. All in all, sondo. People are happy. Omanyi Junior amazima nga tugogera. Junior wali okoze ekintu ekibi naye abantu basanyukanga muli ne Ham ne Daddy wo kwegamanga muli wamu. Nenze nga sikolangako kintu nga simaze kutegeera kinaavaamu ki. The Bangali maze ku social media, I think people are living this ideal life that whatever people they do in their lives, they should get involved, they should give advice. I think my things being kulabirumya nnyo abantu emitwe. Kubanga nga wembyagala bye babirina otambula. I think omulimu guno ogwa social media nze nguluddemu muganda wange Alan. Manyi buli kyenkola chigwera wa chinavaamu chi but then the other people want to portray picture anti mutaizo guy Junior chechi twayogedde chachi mba manyi lwaki nkyogedde kitegeera. So me and my dad, that's how we have cooperated for years. Yes, we disagree, we agree, we fight, we shout, and tomorrow we come back together. I think my dad said that was the 11th time. Agwaligwa 12. Are you serious? We were planned kids. Now abantu zizengamba series of planned kids. Now I think they are not good listeners. But planned kid mwe tubeera with Eshegeza ne waka we mubeeranga daddy I don't like this daddy. Katala tubeera ku mawulire wetyo what about home? Of course I tell him I don't like this.
Nayomba and that time and after time nankubira nangamba okay what do you want? Because but planned kids parents will always do what we want. Hey. Yes. Era tuteka wonyembera. Netugana n'okulya emmere. Netugenda ne when we were at school twagendanga ne tuteesa ne bannansi. Olwo ebyokulya bitandise okuggwa onaakuteekako kanula. Ne bakubira your dad ekifaananyi ng'omwana mulwadde. Of course najja n'ebyokulya biki. That's how planned kids behave. You a planned kid? Abadde omanyi ndiki. Gwe genda obikole owola oba batakubbe n'akuta. Banemba buulira abaana abali. Who is a planned kid, Junior? Who is a planned kid? The definition of a planned kid. Ye mwana first of all yakulibwanga akasente weekali. Sigera tosobola kubanga bakwambaza napping oli planned kid. Yes, fe twanwanga Celilac, God, omanye ebiseera ebyo. Be baana be bateeka mu bugaali. Wakulira mu kagaali, Junior? Fe batuvuganga mu bugaali. Nga tufuka era nga tupama mu zibbenzi. Ngagaba n'omwana ayonoonye. Wait for me there. Wait for me there, okay? Wait for me there at Papa's. Munange. Tiagaba muno nti laptops nalizitwalange waka. Ne TV nze ku university. Olza mune nalimbi ati nabibanyumiza ngamugamba nimba. My dad said that I used to take screens from home. Nabiranga ne TV ngatane mu hostel yange. Era nga buli muwala gwenjagala muwa screen. It's not a big deal. Nabiranga ne carpets. Bana mwe our home twenanga carpets nyingi because my dad used to travel on early time. So nganzitwala. Sigera kati nga my hostel bole lunaku I change a carpet. 7 days. You're kidding me. I used to change carpets in my hostel. Monday red, Tuesday green, Sigera. So that ngambera unengamba no this room should look new. Whatever the cow mo no gamba no I want to change the format of this house. Sigera. Ezozo laptops sibala. Because nagena ngam lecture room with laptops kati ngangaba bana abana ababankoleranga coursework tebulaga nebigeza ayinza okuba yabba bibbe sigera bakoleranga coursework no bana batuyamanga coursework you know those bulauze kids abalinga abageze nyo for them they have time to do revision kati I didn't have time by the way okujja mu lecture every time sigera naberangayo most chase okutwala budde naberangayo coastal Kamose wali obera olabanga film igwe ebisala banonga basoma ngolaba film. Of course I have a timetable kati lectures zibera ne groups ngamba junior there is a lecture after lunch I think I know kumalayo Game of Thrones season 1 ngamba okay kwate simu yo jitekeko like batekako video calls nga ajitunoza mu lecture bwate kati nga nawe oli eno osoma like e-conferencing. Abana ngo bagamba otya Junior gwaba wa data nawe kakati GB 12 mitwale 3 ngomugamba zizike simu yo bwote tunule mu lecture segera nze ngandye no conferencing ngabwe planned kid emitwe mbikola hila laptop embera one nga siri mu lecture nenga waliwo dislauze ababana babatayine nnyo sent those we used to help we babi tukoleranga ngoli mu lecture nenga tolimu eno ndaba Game of Thrones kati wabayina byayogera I pause kati ate oli najja era n'abinsomesa because I used to have food. No, you do shopping, you have food kwa university. Ekisinga okubeera ekyetunzi mmere. If you have food, era abana basinga obungi ku university babalira ku KFC. That's the reason. That's the reason. Kwateri yakufuna. Cafe Javas. Kati fabawala twabaguliranga emmere nga ya 13 edde. Naye ng'oyinza omuli ya semester neggwako. Segera for food. Food chekintu ekisinga okubeera important ku university. Kwenja leeruma abaana. Abaana ba university njale balumu esinga ne ya secondary. Secondary nayo walyanga akawunga eri ani anazikuwa sente. University njale leeruma. Mama, obulamba university go bumanyi. You have to look good. Ochegera but you don't work. Kati ate fa bayina mune ku motoka by that time mukwana. Nga tweyagala nga ngoyinza okuwali futi lecture room yonna bw'osomba lutunga 3.
Ekiro. Nga bamaze lectures. But they have different hostels. Makerero manyo bonene bweriko. To move from that lecture room okuddayo mu kikoni gye twasulanga. Mukwano. So carpets nakyusanga TVs nalimbe kunyumiza. So my dad ekirungi yabibagambye. That's the life I used to live. Daddy we yabibagambye. Buchano chabanga carpets waka TV zange nga kizitwala. Nenga nabibagamba nganza. I lived the life of private kids. It has a university when you in 9 screens banange. Every side. Engato. Yagambye n'engoye. Nasegera. So I used to be in suits. Nasegera waliwo suit daddy wange gye yajja mu America. It's a very nice suit. Mama nangambe eyo gitwale junior. And me I love my mom because my mom has given me that life. Chegera. If parents can't afford, force them to afford. Auntie Batia, bitwale. Shoes. Because still it's family affair. Junior, you're a spoiled kid. Yeah, I've spoiled myself. Sugar, but the definition of spoiling yourself, tell you bulamu bunyumanga bubi. Be spoiled in good life. Nebo naba nempisa ngoli munaku. Atoyina kyolya. Obuuza abantu ofukamidde naye bukyanga ofukamira amavivi gonna gazizeemu ebiwundu bakuyambye eki. Nze namu n'abantu b'okukyala awo ewaffe baali banteekako olugezigezi mama wange yaŋŋamba Junior tobuuza abantu. Nka mama Mika. And Mika is tinted. Kati how do I see them? Abantu b'okukyala bamanyira. Omwana waawo tabuuza ndi ku bigere. Mika, listening. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Into gospel music. Nina no milk shake aside. SMF wakati how can I really because omukulu w'okukyalo mbayi sisenda birwamu yange. Namugamba mama nze sibisobola. Tobuza ku chairman yadde kubuza ku mama gondi abakaduka awo. Bamama gondi abayina obudala olaba n'abafiiriddwa ku kyalo mamange yamala okuŋŋamba bane Junior jangu tubeerewo n'abantu segera kale so my thing mama wagamba atya Junior tuswala jangu tubeerewo kujangu nyambe olaba ngamba abo nyambe obambulizeeko abantu bo those that African traditional abana bayina obuuza abakulu joli abakulu bebabuuza abato bafa sibune byansobera. In Europe, everybody greets. Wagenda yodi? Iwa. Mu Europe. Nja kugenda yo, tokisosa nnyo kubanga gwe wagenda yo. Kati mama onkuba bomu kubanga wagenda yo. Kati tetuyogereko kuba tetugenda yo. Kale example ya Europe njimaze mama. Kwa badde UK yoyo Canada wa. Ajuni atolangira. Tunakola ki munnange kale ebya Europe mbimaze. So mu Uganda ate by the way daddy wasobola okutwala akola ki asobola okutwala munnange nno nsobola nange okwetwala ne it's not my thing. Nzibadde singa nagenda debweru to travel here and there naye ogenda n'otulamu nga first of all you are busy. Nze nagenda Dubai naye emirimu gye nasanga ku desk yange abebyapa abettaka abanoonya omukulu naye omu office ani yakufunira omulimu tata wo yani ejokola mu office ebyapa bikiri God's grace kisa kya mukama see God's grace say my dad yakuplanningira obulamu obwo nga yeyanfunira ogwo omulimu God be crazy. Aha, munanga if muna is God's grace. Kisa kya mukama
waliwo abantu abazaalibwa ne fever okitegeera nga kale wazaalibwa ne fever nga oyagalibwa Junior waka mwakola bakunyosa chai ki chai kigo wakulonda fe actually at our home nga my mom because we grew up mostly with my mom twayonkanga kati nze baita wate ebintu bya chai byali byanemina mu P7 ennywanto atoseka banfunira bawusimaza ngebuddo mami nga yaleta nido ne nani ne serirake je mikebe najiteeka ku somero baddo mothers fe twawatanga house mothers kati nga buli sawa nya break time kati nze Junior ewaka ennywanto teyanvangako because I have lost concentration levels mbana akatandika okulya nga ndi yerimba kati nga mbeera n'ennywanto so that enjala bwe nnoma so ennywanto okugivaako nagiriko from P1 up to P7 ngera banteeka waliwo bino ebinywanto ebinene nga house mother ne mu baby tewakola ku nnywanto yo yatandikira mu P1 ne mu baby like ekitu nnywanto ekyokubiri nze saaza nnyo n'abaana ku ssomero kati ku P7 nga abaana tebakuyimba P6 sound Junior onywera ku nnywanto actually used because primary schools you know people mind their own businesses engeri twasomera amasomero ag'abaana babagagga we did have those boddo we did have those traits oba bayimba baana ba those schools ibyo bya schools bulauze schools actually nagamba ate kati twalina n'omwana eyo kusomero nga ye bamuleetera amazzi agokya lunch time Tata yali governor wa Haji Simon Chigundo yali governor Bank of Uganda every day they could bring that boiled water osigera kunaba amazzi agokya kakati nze atenze munaye atenze we nasomeranga n'abaana nze bali tebanzikiza zanya n'abaana balala era the other day my dad talked about it nalina obulwadde mu musaayi waliwo ekirungo ekyali kimbulamu so kati nga my life I'm dedicated kati nga I don't play with other kids kuzanya mpira biki nga they keep an eye on me tegeera bakutambuliza akamaaso nasanya n'abaana balala bino byakudduka simanya kwepena era nga house mother abagamba bannange Junior tayingira ekisaawe kati obulamu obwo obulamu n'ennywanto yange saawa nnya nga bampa biscuits ne bampa ennywanto P7 mpaka P7 nayingira buddo nga ne P1 mpaka P7 n'olyoko semba ati kakati era ebya academics era obimanyi fe ba planned kids tetusoma nnyo mbukufiirawo bwe twagala bursary there are those kids who used to study a lot but they want bursaries and I wasn't part nze bwe sijjukirako nagendako morning prep I started going to morning prep in Seta but my primary it is a Junior mbu I remember mpifonga nakagende buddo there was a boy yanteasing anali ebyokulya byange bali bamuyita Mwebe Matthias daddy yajja ne jambi ya muteme omwana wa Pifo I not my dad mba nakatuuka mamange ng'agamba Mwebe Mwebe yali neighbor wange ngamugamba bambi Junior kati chochi Mwebe ngamugamba Junior bambi mutukumire komanyi you are all new mwakaja Mwebe yatandika kulya byange ngatankuba akuba Junior ate ngalinya because Mwebe yasulanga mu katanda ka waggulu nganza asula wansi ngalinya ku masooka gange I nengamba usmother nyambo mpe kusimu I called my dad nemugamba dad Mwebe ankuba nanga Mwebe yali akubyeko obo waayira dad ajje anali siwaayira by the way Mwebe kyankubanga nga tekiri ebyokulya byange kwa twateesa tusooke tuliye ebyange tuliye ebibye ebyange yamalo bbiri ya Mwebe ebibye naggalawo keesi ekyo tekyandinumye Mwebe yalinyanga ku masooka gange kati nga house ajja okuinspectinga ng'agange gegaba date I went then nenkubira my dad nemugamba you know what dad Mwebe ankuba nangamba Mwebe yani musomesa nti mwana muto wa P3 dad yajja ne jambi ya muteme P3 dad yajja ne jambi ya muteme laki bagamba metroni
Ffe ensonga zaffe zaali zikwatibwako awaddandi. Wano Tata teyalumba essomero ne tutasomako olwo. I think in senior 6 we baakuba muganda. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ngono omuwala Bridget baamukuba embooka egyo n'agenda ku booth n'amukubira. Namugamba Daddy, they have caned me. Kolo tetwasoma. Lwaki? Yalumba essomero najja n'emmundu. Anoonye tiki eyatukubye. Ate gwe bali bakubye baakuba Bridget. Anti baakuba Bridget. Era ffe nga ku ssomero tebatukuba. Bino bubbiro. Nga baga, this one's a special case. Tata bwe yagamba, we shouldn't cane them. Never mala bakuba. Mama ffe bakwatanga baana late ffe nga tusigala tutambula. That's when even I became a head prefect. Those are kati nga tebakugoba gwe ku ssomero expulsion is suspect. Essomero mulibira mu lwampaka. Ngoyinza okutugoba yotandika otya. Ye Daddy ngona mugamba twa. Ffe twakulanga Daddy bamutya. Kekeba abo obagoba otya yeggwe yo tutandika otya. Nze nga nakayingire seta basooka ne basayiningisa endagaano. I will bear all school rules and regulations. Yali ndagaano. In fact, mwami Kafumbe kati teacher ye yagisayiningisa. Osigera. Muna ateza I was abiding. Osigera. Ze ulabera kusomero nga ndila abiding by the way. Amugana ange ye kale. She had umanya abawala. Kati mune bamala omukuba. She comes to me because I was the head prefect. Number administration, I went and told them, my meeting, because I used to sit in their meetings, Nibagamba, now we have a problem. Makubye muganda wange mbokemu. They were like, Makubye mbokemu, is that an issue? Hey, it's an issue. She's not happy. Kobana junior tatumalira bodi. Nabaga kale, we are going to get an external force from out. Jakutegera. He came. In a car. Nga ine pistol one. Na nezja ne mugamba nalindi mukulya mere mu dining ne bangamba HPO fathers come ne bagaba ne kulaba comedy. Ningamba mugana nga Bridget. Oh yise wachi. Yasanga staff room ejjudde. Akutte pistol agamba eyamukuba bali bamuyita tupu. That omukyala twali twamutuma buddole buno butupu. That senior lady. Aha. Kati ngate ye nickname je twawo oyo omukyalo oyo senior lady. Kate my daddy yate yajano nya tupu, which is even an abuse. Atuka mu staff room nabuza yonna nesirikira u staff room nga kutte pistol ye banna okuma yajja yomba omugongo guno gonna gwali gutuyanye. Omanyi omuntu okubeera mu suit naye nga atuyanye. Kati before he came, my mom came at school. Nabagamba banne mudduko omulalu ajja. Tebategeera. Mulalu kikwe yali abagamba. Staff from yonna nesirukirawo nga kutte pistol nabagamba, I want to know one thing. Who is Tupu? Tupu ne yekweka wansi w'emmeeza. Yekweka wansi w'emmeeza. Ati nickname yali agimanyi era kye yali akoze yali akimanyi nti ye yamukuba. Lwakuba nno na blanket ezo. Lwaki? Era ekyakuba na blanket bbiri. Ekyakuba muganda. In fact, Bridget yalina blankets nnya. Ne bamuteekako embeera ne bamuteekako embeera. Nasigaza ezo. Anti kukyusa. Like baplanket tetwebaka mu blanket nga bino ebyammwe. Skin. Bwebaka nnyo mu blanket nga tekyusibwa for 3 months olususu. Otegera? So nsomesa abuuza Bridget. Abuuza Bridget, why do you have 2 blankets? With all the school, all people have one. Oba Bridget obandozo baya muddamu ate n'amukuba.
nenga atuuka mu staff room abuuza topu munene nakawansi weki wemmeeza yeekweke abasomesa abalala bonna ne basitula emmere yaabwe ne bamuyita emabega ne badduka kati abaana bagenda okulaba bateachers badduka paka baba ne kiekiri eyo juniors dad has come the whole school got to know era bamulonda nga parent of the year my dad owaje bamulondera ku ssomero abaana bamulonda nga fathers of the year abaana basanyuka kuti yali abakoledde gwe waliwo omwana tasanyuka nga basomesa badduka badduka mu staff room kat then they called the director the minister of education Jesse Muyingo yalina ku parliament ne bamukubira simu ne mugabana we have an emergency at school Mr. Mirundi is here bakubya abaana be of course Mr. Muyingo came they talked the two principals kati director nagamba but teachers everything concerning these children should be nzache kwatira konze mwenyine if Junior and Namuli bazza omusango you tell me abana benchi mabayina amanyi kati babasomesa ne bajja mu class Junior mna ate mwe mukwatwako even if you copy notes even if you don't copy Junior it's okay iranze nga impulira anti lessons ezimusagala ziso my god nfuna wenetuulira near the swimming pool kusoma swimming pool twalina swimming pool kusomera nali nno njefiiriddemu nali simanyi kuwuga ngenda okulaba obwana goroza nyimpi kumbe ate Brand Kid tomanyi kuwuga Brand Kid bakulaba manyi owuga amazzi I have I'm waterphobic nti amazzi ngabo lwaki wagwamu kinyumo nalabo obwana buli kuli buseyeya kumbe na amaguru ba Brand Kid bayine ngeje bazanyisamu amaguru eno wansi goroza batuuse wansi kumbe babera ne trainings you know people have mana kwesaga kwabe sana ebidomola by'amazzi tebanze jamu ali ne bampujja I was the talk of the whole assembly Daddy teyategeera akodo teyategeera mbu nali ngudde mazzi awulala lwandi badde talolala how kwa yandige embabazo babesije be bali bagala okunzita yandige it was a planned assassination yokanga bambi wagwambi chokanga nagwamu biki ekikiza Junior gwe waka mukuze tebabakuba kwe hoza no tukuba gwe afete batukubyeko kabe maili takuboggolera mama my mom yakyusanga ba maids ewaka olimba yakyusanga ba maids ewaka lwakuba Junior bannange nze nga nagambye kaba mpaka mami bwadda ndope maid nga sisirika Junior olimba fe atomba atwekeranga sente nga mami waba agenda atwekera sente buli omu agule byayagala era nga maid atukwata ku mikono omulimu gwa maid gwalinga gwa kutusa mu motoka driver n'atuvuga ne batwala ne tugula bye twagala ne tukoma wewaka mwalinga zine mbwaza full figures atula anti fe wafe wakumibwanga maje military police nga tetufuluma fe tetwafulumangako waka nti tebatoba tukuumye we have started moving out actually nga tetulina bakuumi nga tumaze okula wamabye bino bye tulaba yokola fe tetwali we have never gone out nga tetulina bakuumi at school batulizanga nga military yetutwala at school era nga ne skesi be bazitula era sobeyo nane nimanya ba Junior bakomyewo then at home twalina military police full stationed nga mama nga wabafuluma bamukuuma abaana babafuluma batukuuma kati at one time nali ne muganda wange ono Ben asemba yobuto bamuyita Ben Sali la kwanza muyita Ben Sale ali na mugongo namubula mu General Sale jasomere na mugongo ali mu senior film Ben twali tuyita president yali azze ekyengera kisaawe tuvugula ebintu tutambula ne Ben omanyi bwe yagamba bana abasirikale nga bayine mundu ngeza daddy omusirikale we SFC naawulira nagamba muvubuka koma wana baby pame mundu ziriwa wafe tuyine mundu wansaawo gye ziri daddy ayine mundu tebatutwala abe SFC tebatuwerekera tubalage mundu wagye ziri bonga balowooza nti oba omwana ayina we yalabye mundu zino ezitali mateeka bagenda okutuuka nga military police yeriwo
nga badda mu Luswayiri Tamale Mirundi biki ndoza abagana nga baddayo. Dadi teyategeera nti bazzeeko we. Teyategeera. So femune twakula tukuumibwa. This life kati fensi olaba twakagiraba mbu abantu boogera mbu people bad. We grew up in exclusiveness. Tetwalina mikwano. Nze bakwano bange tatange yabakubanga emigge ewaka kujja kutukyalira. Nga waba natera okudda tubagamba bagende. Nga namala basangawo. Nga namala basangawo. My dad yali tayagala tusanyenga n'abaana. Bambi. Era ffe twabeereranga kati ffe twayavuliranga mu masasi. Ebyokuziza bitwe tulina gabanga masasi. Namundu nga bajijja mu magazini n'ositula naawe ne weegezaamu. That's what we used to do. Yes, tuvula abantu bagamba ne Junior yomba nnyo n'abasirikale. Gun phobia tendimu. Nkirabanga kakikuliddemu. I see it as normal. Ne Junior ine ekyejo bambi. Kati munnange at one time tried to kulaba mpira with my neighbor. Awe waffe ekyengera bamutta bamukuba amasasi. Nga muva kulaba mpira. Tried to kulaba mpira saa 5 za kiro. Kati is our neighbor at kyengera yankomya wano bambi ne bamukuba amasasi. So that's my life. Bwe obuto bwange paziko muliro egwakwata ebuddo. Waliyo? Omuliro gwakati buddo waliyo? Nze yaddayo nzeka that day. What do you mean? In the whole school nze yaddayo nzeka omuliro gw'ebuddo. That was I remember, I'll never forget that day. That was 14th April. It was even a Monday. Omuliro gwe gwakwata nalwala. Nali prefect. Nalwala olunaku olwo. Kati ezo domu ezajja baganda bange mwe bali basula no Bridget ne Winnie. Mwe bali basula mu ezo domu. Bridget yali mu P2. Bridget yali mu P2 nali mu P6 2008. Munene ndwala nnyo nenda ku sick bay that day. Remember it was a Monday because on Friday we are getting holidays. Nayenze munnange mu byensi bino byesteerabira ogwo muliro sirigwerebera abaana bajja. Kati waliwo omwana bamuyita Nakaye. Nakaye yesiri mwerabira omuliro gwamwokya n'avaayo nga yina ayidde. Maama we n'amugamba Nakaye yegwe mwana wange. Omulala gwamwokya yafira mu bukomera bwe Headmaster. Yadduka nga bumanyi ng'omuliro gukwokyezza. Maama wange n'engalo zaamwokya omuliro gwamwokya omukono. Maama wange yeri yagala kuyingirayo. Twanoonya baganda bange nga tetubalaba. Kati omuliro gukwata. I went back that day. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Ewaka. Baganda bange abawala bali bagala nabo baddeyo nange. Kati nze nina omuze waka nali njagala mbeerewo nga nzekka because wobeerawo wekka obuwulira emirembe ne mbagamba tetulina gye tubatwala tujja back Friday. Ziba ziwera ssaawa 2 ez'ekiro. Nali mpuliriza mupiira gwa Chelsea ne Fulham. Chelsea ne Wigan. Ne bagamba nange budde eyidde. Abalina abaana budde eyidde. Ffe tulowooza byaki. Then tatange ne bamukubira amasimu. Tibudde ekoze eki? Ekutta omuliro. Munenga mama wange teyayambala na kwambala. Yayambala zino gondi. Ki? Night. Nasibako leesu. Nakwata ekikoyi n'akyebikka. Ne tuvuga emmotoka. Tugende e Buddo. Tutuuka Buddo nnene twatuka ku geeti esooka. Ngeri tulina kye tulaba. Kwa wobeera ku geeti esooka tusulaba kiri mu ssomero kwa amasannyalaze gayivuddeko nga nzikiza. Nga toyina ky'osobola kulaba kwa geeti yali nzigale. Kumbe eri ey'okubiri gye baali bakoze kibagudde. Ne tugamba oba baatulimbye emmotoka nga 10 zaatuyitako emisinde. Tugenda tuka ku geeti ey'okubiri badde waliwo sigaali yagala kubba mmotoka wandizibye.
abazadde baparking emmotoka nze natya kintu mwana nga bazireka mbisumuzo nga zitokota ne badduka abazadde bajjanga engatto tayina tutuka ku geti nga geti nsibe nga waliwo ekisajja kiganya abazadde okukikola ki okuyingira kya sikaali lwaki I didn't know kyali kibaganye okuyingira taata wange yajjayo emmundu ye n'akwata tooki n'ajja kuba munakigamba kisajja gweggulawo nyera kuba kati amasasi sijja nekigulawo nga baleese kitwera omuzadde omu yajja ne loole nga geti agenda gitomera kati we baggula geti abazadde ne badduka emisinde ng'abaana bali scattered ne tugenda abaana bajjanga bukoko. That was the first time I saw my dad nga aweddemu amaanyi kubanga yambuuza ezo ddomu ezidde baganda bomwe babadde nga zonna ziweddewo because buddo ba missionary baali bagizimba nga ina asbestos asbestos ge mabaati agaba missionary gali amabaati magumu nfa ku bwobugumu galinga kaveera we gakwata asbestos akwata banga plastic kakati ge gavaako n'obuzibu okukwata gabanga plastic kati nga bamissionary bazimba ddomu ziri wabangayo godown nga tuzita XCLUSIVE nga okirya wansi mu godown nga bala basula waggulu kati tatange we yambuza nti beebo mwe babadde basula yafukamira wansi nakuba amasimu nagaba nanga abaana bange bafudde mu butuufu nga woolaba ku ddomu ziri kubanga zalinga 7 naye nga zikola line Saabaganzi n'alinnya yajja ndoza n'endala nga bwe zaali zeegoberera zonna nga ziweddewo ng'ekisinga okutiisa emirambo ogiraba abaasiridde kati waliwo yeekweka mu keesi ana abaana abato ye bambi yali yalowooza bwe yeekweka mu keesi ajja kuwona omulimu ne gusooka gumwokya nga you can see ebikoomi omanyi omuntu ng'asiridde ng'abadde ku buliri baafa bubi abaana abo 14 baafa bubi era nze sijja abaali basimatuse nakaye ye yatufiirawo maaso maama ye yamubugamba nakaye yeggwe yenze maama n'akutuka munange nga twatuka saawa zaalinya twanoonya baganda bange mpaka saa 8 ogwekiro ate ng'obanoonyezaawa the whole school was scattered tekuliko masanyalaze fire brigade zizze police ga tosobola noonya mwana n'omulaba that night nga bayita mannya namuli wini ono akwita kayitawe n'oli akwita kayitawe essomero lyeddene banne by God's grace baziwera saawa ffe nga twakkiriza nti bakoze eki era nga ddadi yatandise n'enteekateeka okuziika kubira bantu mu kyalo abaana bange bafudde munange tuba tulyawo we tugwira ku mukwano gwa Bridget kati actually oyo muganda wange Bridget baali ba mikwano 3 bambi oli yafa omulala nabaguliranga cookie ku break time kati omu ku bo namugwako nga bwogwa ku mwana nakamba bannange Junior era Junior bakatandika okunipita bali bampita Joseph bannange Joseph ne muga Bridget aliwa nasembye okulaba Bridget nga baba tutemu CRUZ kasita twawulira CRUZ nanti lyeddwaliro netuloza gye batwale emirambo katono nnyo tukomewo tova tukomyewo so tuli proudly powered by Avi natural and herbal toothpaste owa Jojo toothpaste ono no wali mulungi nnyo sagala mugambe nti ate toothpaste biki toothpaste akyaliwo mu bungi owayi bakuyita Joseph so twabalaba omu twamulaba Winnie ye twamulaba kumacha saawa emwezi okumacha president najja ne batuyita president Museveni we yajja ne batuyita era kyekifaananyi oba yali Daily Monitor oba yali New Vision ekifaananyi kye yakubanga president akutte muganda wange oyo Winnie nga mukute n'ewano nga ndi mabega bwenti president najja ne batubuuza ebibuuzo ne General Kayihura yaliwo kati ne bambuuza lwaki gwe waddayo wekka mu ssomero lyonna kati awe wali wavudde obuzibu lwaki nze yaddayo nzekka so president n'atuyita ne tumubuulira
Bridget ne Winnie bye balaba. There were confirmations nti abaana babasibiramu. Mbo omuliro gwavamu piro buli lwakusatu batwolezanga amasuuka ne piro kati nga babireeta ne bafuna ekitanda kimu kwe babissa kati abamu we bagamba mbw'ate abajja okutta, these are all theories, mbw'ate abajja okutta omu yafiiramu banne bamusibiramu. Wange kati Winnie ye Namuli Winnie mulala ne Namuli mulala baawona batya? Winnie ye yagenda kufuka. Oyo muganda wange yagamba bwe yazuukuka n'agenda afuke kye kyamutaasa yagenda okudda ng'omuliro gukoze eki guyidde. Bridget Namuli yagamba nti bakwano be bamuzuukusa nti omuliro gukoze eki gukutte. Eyo gundi tosobola jera sisobola kyekitu era buli kyekitu ekitasobola kunva mu bwongo era up to now nze nebakedde nesali ggule. Nze sebaka ekyo buli omu akimanyi nze nebakedde nesali ggule kyannemeramu ko ate we twaddayo ng'era nemaze okudda twaddayo ng'emizimu giyimba ekiro. Owakanye owakanye abaana bayimbanga ekiro ekyo ekizimbe ekyakwata omuliro bakirekawo ojjukira for some time ng'abaana bayimba ekiro. Bayimba nyimba ki? Ng'ekiro owulira amaloboozi agava mwezo ddoomu ezakwata omuliro. Ng'abaana bayimba? Ebyaddala. Bayimba za gospel, bayimba reggae. Nga bw'owulira amaloboozi agayimba gava mu ekyo ekizimbe. Ffe we twaddayo. Ne basooka baleeta SFC nga yeekuuma essomero. At one time nagenda okufuka ne sitaggalawo oluggi. Ddoomu yonna ne bagijjayo. Ne baleeta smoke detectors. Ne mune twaddayo ffe. Mwaddayo? Bambi. Abazadde abayitamu ekyo ekintu bannange Mungu abasaasire. Banno omuliro gwebudde. Kuba omwana ngajja nga tomanyi na kumanya oba mwana gwe baba wavu. Olimba. Nga bakwata katini kano ne bakuwa. Oli serious? Baba wavu. Kati gwe molova nga waleeta omwana wo nga mulamu. Ne bakuwa evvu. Babakola bubi. Ekintu ekyo bayize buddo ya shocking eggwanga lino. Kyali kinene. Naye bonna bagendayo, Ssaabasajja Kabaka yagendayo, buli Nabageke yagendayo, buli omu yagenda ebudde abayimbi. Naye nno tukuze kubanga abayimbi bagenda ebuddu. Ne kati mbaliko mbakalakata. Nali mu P6. Abayimbi abagenda. Abayimbi abo ba Kamiliyoni. Basajja nno bakulu. Nibo balaba bakola ebintu by'ekyana ekitokale weewu. Ate naye mwennyini. Ne Junior tata wa alwanye nammwe. Alwanye nnyo okubawa obulamu obwo. Akoze nnyo. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okimanyi? Akoze nnyo ate ani agambye takoze. Akoze era tumwebaze. Era mubambi webale kugendayo. Nemwetondera. Inezi tatange mubuuza nfukamidde. Olimba. Zibazadde bange mabuuza nfukamidde. Kati olaba. Kati zolaba. Olaba mukulu wange yamu ne Yasin. Era bonna mbabuuza nfukamidde. Ne Tata Segawa bonna mbabuuza. Zibakulu bange abo mbawa nnyo respect. Era nze kasita mukulu wange yamu nali mbigamba wano. Muganda wange ngo. Wabingamba mu show nga temunagenda. Muna abantu mune bawakana nga sinagenda neyo. Nze mukulu wange hamu ne baba wange Yasini bwe bangamba ekintu kankubira nangamba muto wange kino kyo kikyamu. I listen. Kwanga advise jakumala ave ku simu akwate $5,000,000 azikuwe. Nze mu bantu Katonda beyampa bemanyi nti bayina waliwo kuba ne sente nenga toyina bugagga.
mukulu waffe yamu Katonda yamuwa obugagga kayasoka kugaggawala ku mutima yasoka kugaggawala ku mutima kakati family gye mirandira kwe tutudde nero olunaku lwakya lutya oluliwo olunaku lwogenda mudde mukolera ne daddy nedda Kasuku ye yasooka okunkubira you know Kasuku is also a family member Kasuku oyo golaba yafuka mukwano gwange Kasuku nafuka muganda wange kati Kasuku mu lutalo nga lugenda maaso my dad used to call Kasuku ate nga nange Kasuku mukubira because Kasuku yalowooza ajja tuzaawo because byatandikanga ebyokusaaga otegeera ate nange nali ndowooza bikyali mukuki mukusaaga kubanga nze dasawo bwe tubeera yes but this time my dad yabitwala very serious ate kiki namugamba nti ono si walagi ano era munwa naye akyogera era tunwa ffenna ati labayo it's not an abuse zisibendwa kya batamivu baba n'omwenge bagamba nti batamivu banyiika ninga all the days abadda mtu emunyumya eche ebanga ndo nabwe mtu mentatawo bwe muyomba bwe munyumya bwe tutyo era n'omwenge tugunwa wamu hatulano n'entula wano butula wano ku Joyster netunyumya netushaka because my dad yava mu bwa daddy wange nafuka mukwano gwange nafuka muganda wange nambulira ebizibu bye nga kakati tata tukoze tuti nange ni mga kakati dad tukole bwe tuti I'm the brain behind everything bino bina nokumujja ku NBS bikibyo nakumuza wano ku social media it was me kaza mutegerera bino ni bye tikitokoloza ali abimanyi ninde batiyesenda ku social media kwe kumujja yeri so kategoriza lwachi ajagala nnyo ozo lwachi yapa manyagego na Tamale Mirundi Joseph omusikata sobya gwaina amanyaga dadi gonna totidde era wenda baba bantu abampalampa newunya n'okwewunyanza mutima gwe waliwo omwana bazadde mune waliwo abaana bebazaalanga babaagala my dad loves me kandi n'ebintu ate how do I go beyond kati nesibemu omuguwa kwandi planned kid nete because my dad loves me mwekizibu baba mumukulidde na mu bwavu ndaba abampandika kozi comments kwa bo bakulidde mu bunaku lero kubidde ku daddy wo lero kubidde ku daddy jo yankubiddeko jo yes ne mwogera bulungi ate kati twogere bubi kyacha wenza ayagala eggwe bana bantu kati basene tatange myaka 27 kati omunsinga nze mwami Tamale mumanyi nekyabazaako kola akimanyi kawo nteri amunsinga bajja kukuba kakati munnange Kasuku ye yasooka bambi Kasuku trying agenda okulaba nga mukulu wange nankubira sigera nangamba Junior nkwetaga ne Tata neka mukubire ni mugamba era nze ekisoko obukulu netondera Tata wange netondera nnyo mukulu wange hamu ne Yasini olaba afande Michael is serious uno senior police officer ojirabye simu afandani Michael atulawo you have to share some information munanti ze kolologo zange abantu bagamba nti banene n'abakulu Kasuku nakubira so yes my brother called me ham nimugamba ham gunsinze nnyo bwe kibanga byongambye webiri gunsingidde ddala era nkulayirira enkyaka nzije nsooke neetondere gwe neetondere Tata neetondere na buli omu mukulu wange hamu bwe ngamba ekintu sikiddamu kaye family gyemirandira takiddanga mu Junior kibi kiriwa pipa zeyanga tebalina bataata ate ezeeyatta abaabwe waliwo n'abangamba ffe tunoonya amalaalu genda ewa saveya akuyambeko oganoonya mu postmortem etakitawo n'ennyoko ze yalimu muleke kututeekako bintu byammwe nammwe ffe Junior twakulira mu mbeera mbi nnyoko n'ekitawo baakuzala tebakuplaningidde don't blame me my relationship between me and my father is not a public affair it's not parliament omwana tasobyangako wa muzadde ate n'omuzadde tasobyangako wa mwana kakati mune nelewa abakajanjo manyaba negwe mwagala nnyo entalo nebye mutamanyi kakati twakuzibwa mwakuzi ati mwababa kuzaze sije nakulira and don't force me bye bagambe ye wammwe nze sikola mu kisakati Junior sina mpisa ate sina kyenzeetaaza
empisa tezisasulangako wange kati toddamu kuyisa maaso mutaatawo in public ate agaliwo ge namuyisaamu negunga noonyage muŋŋamba asigala namugamba ati eno si walagi era kituufu amunwa kale wali omugamba nti daddi eno si nkali anwa nkali isyo nekimanyi weyatunwa nemugamba nti lwaba ogusiye yakugoba President Museveni yakugoba ekira kirinako wiino kwa State House President Museveni yagifuga kati maama wo biri bintu byamuyisa bulungi ani maama wo my mom byakola ki byamuyisa bulungi ate bimuyise bubi kigatwa kayimbaga n'emirundi 11 era abamanyi tujja kuddawo era yita biyingiramu ne maama wo naye bote bw'omuddamu ate ye maama ye mukakkamu nze njagala nnyo maama wange naliko mmotoka ng'oyogera ne maama wo gye mwogera mbambi obeera mwana ddala nze Junior woba oyagala kulaba nti ndi mubi nnyo kwata ku maama wange ebyesi mu nsi onzijjako byonna nenze maama wange wawulaba ngeri gye twogeramu ne maama wange mba mukakkamu era maama wange bwankubira sinanga Junior kino tokikola amazima gakatola sikikola kati mami teyagambako nti wetondere daddi wo Junior kyokoze si kirungi oba yasooka n'agamba taata nga neetondere anti bibeera bibiri okwetula nekuva saidi emu kati maama gwe musingi era bwolaba maama nga olemulabeeko mu kamera sitebyagala tewamulaba mu bifaananyi nga tuyewa mukulu wange ewahamu naye ebifaananyi gyafulumira maama ndagaako yes bambi omukyala nga alabye nawe okunoonya ano WhatsApp ya mukulu wange hamu mumulaba yono mukyala Florence Tamale mumukakamu tegala bintu byantalo omulabye wanfaanana maama ye maama kwagala nnyo maama wange maama ye maama kyekyobugagga kyennina muto kyali mboko nedda anyirira tali ku Facebook tali ku WhatsApp tali ku TikTok kati ekinamalako emirembe nekize mulwadde wa pressure era buli lutalo lwenyinyira musooka kusaasira maama wange ngamba kaso kubambe temubimulaga mala okusabula embwa eno empulire so kati alabye ne Junior ate alabye ne Senior tomusaasirako oludda lumu kyofuna Season and gwokubeera ne Junior ne Senior mu maka gamu oba mukazi ddala katumusabire bo. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. What do you want? What do you want on earth, Junior? What do you want? Chicho yaga. Kati mnenga bampita mnenga netonda. Nze mnendi muntu mwetowaze nnyo. Omwana awulize era kati nnakumpisa. Buli ayagala okunvuma nvuma omwezi guno. Ne half of Feb. Ngempisa zikyaliwo. Bambuliridde. Zonna ennyako n'ogenda. Empisa ze nnina Junior. Nasanze wa boda. Nga nvuga. Nanvuma obugambo gunene bwe guti. Nangamba biikira Maria nnyabo otuweeki. Nasirika. Yakuvumidde ki? Ababoda tobamanyi. Ekuba liyingiranga bw'ayagala. Bo tebasiba. N'omugambako? Mugamba mukama wange nga tovuze bulungi nasooka nkuba ogugambo bwe guti. N'ekitunuulira nga kiggwerayo. Awo mbadde njiweta ne mutomera. Mbadde kuba alabwe nti n'ekitomera ne kigweri. Aye ne mmala okukitomera ne kigenda ku police chipa wabire osiwaawo ne mmukubira. Nga less that idiot. Ne kati mnogenda n'otuna mnogana naye kati nfaaki n'ensi.
twakakanye ketukakaneko omwezi kuno batwogeredde. Did you say sorry to your dad? Did you say sorry to your dad? To say sorry? Yes. Era ne mugwa mu kifuba. Nangwa mu kifuba. Was it a humble one? Echi. Sorry. Oberi yambo bateri yeyo. Yange yeyo. Kale, how did you say it? Kale wadde agala nevuluge. Era nze tata mboza afukamidde. Nasoka kufukamira nemboza mukulu wange hamu. Nemfukamira nemboza baba Yasin. Nemboza mama then nemboza tata. Kati yawo nemga dad. Chibadde kigenda maaso between you and me. Of course awo kale era ina bye yangamba. Nga anyway. Munso ino kole ekituufu si kyoyagala. Okay. Nategeera. Segera. Ekyamunyi nakitegeera. Segera. No wayambula nnyo byama ki bye nayogera. Soko nze jokeza. Nakugoba mugundi yakugoba public tebimanyi juni. Ate public tebimanyi tekimanyi ti President Museveni yafuga government. Public ebimanyi naye yebuzabuza. Kati public kati olo public nengamba ti. No, let's not hurt him again. Lindako. Kati olo public ize ndya mu public. Ze junior mbera mu public kote obukoti bwa mwobo bwekisiro. Kutatange kwe mutera mu bukoti. Nalwana basiru nga bangamba. Junior tatawo kafe it is you kaino ulire embwa zino. Kati can you crucify me on my dad? Bane yuga mfune ebyokola. Nabana banga bayingidde mu lutalo lwe batamanyi. Kasiga twali tuzanya kabadi. Kale gobanyi kyo bakali kabadi. Bane mulekerawo okubide pira ate mwenna abampagira. Mbo omanya abantu bajja mu inbox ne bagamba mbovu maddadewo. Bane abo bakwano babo. Bakwano bani? Ngamba abantu bajja mu inbox ne bagamba Junior kyokola kye kituufu. Ne tunoolira embwa zino. Nga bagala kuto. Anti twasharinga gundi messages nga tene dadi wange ayina yera abamugamba mbuno nti anti awe. Can you imagine? Mwabyenyumiza. Mwana wangereka buli kibi mubamu ekirungi. Tata nge yangamba yagamba atya nawe no mugamba. Nange ne mugamba ati gundi yankubira simu nangamba nkuvume. Tika gundi naga mwana wangereka. Nangaye ekyo kisajja kyabigamba nti ye. Nemugade guli era badda percent. Badda yakala ku percent ekuvume. Ngetu sharing lists tujjaba kwatako ng'ekiseera kituuse. Abaluganda bita. Oyinza okwawula omuzadde n'omwana. Waliwo omwana omubi. Olaba mama wa Sobi yatulika n'akabala ga Sobi abadde mulungi. Short commercial break. We'll be back in a bit. Don't go away. Junior, Mirundi, Ngaine ALLANCRUZ. Fully powered by Avienne Body Cream. Tova. Tugende. CRUZ exclusive gwe mkutu kosenzido okubanga ate otulabye ALLANCRUZ ge manya nyongero bagamba nti mwebale nnyo mwebale ddala kubeerako kubanga bumubeerako ekintu kitambulira ddala amalidadi sana. I'm here with Tamale Mirundi Junior. Mbadde simanyi by the erinnya lyo gwe Joseph. Nze Joseph. Ne tatange Joseph ye Tamale Mirundi Joseph. Nange nze Tamale Mirundi Joseph. Kyoyagala nali njagala kubba byapa. Nali nkubyeko bukubi national idea. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nti basi kyusa manyi bako nationality. Wali agala kubbeera kituufu. Kale ly'ettaka naliddeyo njagala basenda. Mbeeko byenkolerawo projects. Nga ki? Tekewo structures. I'm God dad. Ettaka eryo limpa nditeekeko ki? N'agaana.
nakirira ali ku ministry je nkola nga bako national ID oba ni amulabula kitabane kyakiri wano kikyosabye apa toyogeza daddy wo ku show yange Junior be mutte so we are now back together bulungi Junior we are now back together yeah muge njagala mbasangeko banga ninawe neso abasemberera just nga mwina kati munywa kachai ngalwe nabasanga nga ku joyster ku joyster watsanga nga tuna chai nga munywa kachai watwanga nga tuna chai na kamere mere anti enza soko okulya nali ngo mukwata ku live ya Facebook mukwata ku live ya Facebook nemka daddy soko yimirire wali nzije naninda nzira balabako nga muri mulavu y'ekitalo ndi daddy bwetito bwetubadde era tukyagiremu ne Junior bukambo bwa tata wo gwe tomutya fabali yono nga tutya daddy wo ne gwe tutya daddy wo akati empologoma teri ya bwana bwayo gwalaika empologoma nkambwe naye eyina amannyo empologoma zezimu ku nsolo ezisinga amannyo agali sharp n'ate kikwewuunyisa obwana bwayo ebusitula n'akamwa n'obwegendereza empologoma ng'esitula akana kaayo bannange yeegendereza kitegeeza bambi mu family ffe ng'abalabi we appreciate Bridget Namuli mwebale nnyo kuba na mpisa mwenga abalabi Junior sina mpisa kituufu zose zina family era ekimanyi sizina era nze mune empisa nonya sente ofa ku basista babato abaki baba sister bo bafaako bakasita bababa bwe babakuba bampita nange nembakuba uno mugana ange Bridget ayina omusajja gwe yayagala nga sirwagala nenteekawo embeera paka munyange we bayawukana ate bayawukana musajja yakolamu wansa nembavaako Bridget yaliwa yono gwe batwanjira ku NBS nembavaako ebakola dde emikolo bayanjula biki tebikwatako we tunayanjula tuli kuyita zoke yafuna olusajja nga simwagala nga mpulira bubi obeera otyawo nga toyagala muntu atalina kiyali akukoze nedda mune abaana balenzi we tuli kati bino ebivubuka ebiri abaganda baffe tetubyagala tuba tubiwulirako ennogo buli kiro nazuuka nga nenkaaba neŋaba nange ekivubuka kino muganda wange kimuli waggulu naye nga tewali kyakkola Bridget bambi ambeereddewo kati ekitegeeza Bridget togendayo Bridget togendayo wa kimuko kale namala nenkyagala kyakukolako kikkolako wano kasente just kale akyagala nga bumanyi abaana abawala naye mukakolako kasente akwokyayo abako baleeta sente bazimpa akubaire okwagala kwange kutono gye bali naye nga sente zo bazireeta nange era kati mbugwali oyagala ki kati guwali oyo bagali basita obagalizani kale bakiruma akiri nakyo segeera basista babato ebafuna abasajja kikuluma nti oba omanyi byokola abalala nabo bagenda bakola kati nampulira ennaku era nakigamba nakwata akasono ekigagwe koli kyawa muganda wange gwe yakomboolera kati baganda bange abo abawala bampita mbalwanireko moko yanyezezza nze n'abasista bange babiri moko gyebale ono Junior anga tutandikiraawo bangaye muko oli mwenzi tyabampayiriza zoddo njokwezi basista balopera gwe anti nze mulwanyi tebalopera dadi dadi abange na bifula birala ani dadi akifula national emergency ate nga kya family so Kale Junior, your daddy introduced you into the media. Nga you were very, very, very disciplined boy. If people go onto internet, never kebera the Junior, the daddy introduced nga kwata bwati kuchibega bega. Naka this is my son. Bichi bichi momo yambe ko bichi bichi. Ne Junior ya introducing yeah vale. Kati we amala kati media kati
media nange ne introducing twagala obere good boy era kati ndi yeah baba musigenda kuswaza ne baba Yasin I'm a good boy Stava mama tupoziko kano kasendi kona kaisiza mgali ka wampi juni yako. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. That yam kayuni yako. So kaze kombo kambuli. Nesendi amanyira. Kajinolu gezi that kakonde head. Mtoka lyako. Nesendi abatatawo so abamutuufu okubanga alina kyagamba. Nga ngamba kisendi. Gwero yo kumana sending ali in display. Gwe bagambe buli munako ajja nampa ebyokombolirira. Nze bakulu bange be bambulirira. Nze not si buli munako. Oza advise mugende muzeewe. Muzijeko lugezigezi lwammwe. Mbusendi abatata wange okuvadde. Nanga nzala nawe akuzale inganzalawa. Sendi ayino mwana afanana nze. Nemwe mulikira unemwe bitu byokuzala zala nembwa zizala. Bati akuzala sagala kamanyiro kamu but nojja nombulirira sendi asinga ki neman abana bennaku zino bamwamba niye alwanira katibali kugamba kintu mukulu wawaza kulya ekika kyewabwe mwe muvute mu family zammwe mutuveeko simu abatuzala abatu waliwo n'abankubira amasimu halo junior nze tata namuga tata wange waawo nziba tata bange mbamanyi tata Sali tata Tamale tata Afesegawa temunesibako manyuma banagoya mwesibako nnyo abantu abavuddeyo bugundi yakuzala kumanyi mamange go bulumi bwe yayita mugwenga nfuluma Fiat yanzala yandimeze banga omwana wa gwanga omwana wa abantu bonna junior ekyo njagala okiyige omwana wa abantu by the way junior nga twogeramu ng'abavubuka byonna bikole but toyisa abantu bali mu myaka gikuzaala bantu kinaawe be bansasulira wensula sendi yasasulira loji myaka egyo kyalanga nango kyalanga loji lwaki abavu mu birivingira nnyo mu ebyo ebyemiggo ngata nagunkuba Allah ajja kukuba ngata nagunkuba toleta busajja sajja obwo butayina makulu ensi ebulemye they are frustrated human beings kwani kuki eri eggwanga Uganda noza wamma program erabike wedde ndoza gwe bagambye ndi wano ndi mukuzanya sole biwedde ebyo okudiscussiga don't bring those frustrated old idiotic men in my presence bazala myaka jeriko bakyambulira bugiri babulirira ababo mwana wagwanga kuki ndi mutabani wa nkola mu parliament kale baje basale n'ebyawansi nze nzire bibisirusiru ebyekyavuyavu byemubeeramu gundi ali kuyamba nga nyambirawo lwaki siza abamuyamba why do you always think that life should be bad and you are the one who should be helped noonya sente omwavu ayagalwa nnyina CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge manya tuli proud ma palo pad era sagala muntu apa advise atiko de ne bamanyira junior sibula girlfriend wo nani tanya girlfriend nalabya doneze bagamba mbu ajja kuntwala South Africa edi nabyogedde mbayi na interview je yakala yagamba atya babi ngambye bugambi nange ndiddeyo nembiraba doni akyakwagala bana girlfriend sina n'okufumbirwa sinaddamu kufumbirwa wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa
tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola make-up tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Muzikwaliwa ne South Africa tena sanze naye abakyamaanyi Ewa. wano ku Papazi Ekiwala mbakiyita Z kibeera South Africa oba kinyirira kirina wano kikola mulimu ki? simanyi sibuuza bya mirimu nze nja mukolamu omulimu Zedi twera bakiyita Z kirungi ekyo South Africa nakisanze awo nesoka kiringo kyayawe miliyoni kigamba junior come to South Africa biki bwekagambye nnyinza okgenda embeerako emyezi 7 ng'ofumba ate mba nkolayo ki agenda enfumba enjoy life munadda kati abantu mune tebakyawangaala kati n'emyaka 27 abantu kati bafira omanyi nti life expectancy ya Uganda myaka 5 nina 27 mbuza yemeka nfe ku 5 owangadde nnyo aba 5 kati mbuza yemeka 10 n'emeka nze ngenda wangaala 8 tetukyawangaala so mu enjoying your lives muve ku bantu okweza 5 mbuza emyaka emeka 13 23 banga limpeddeko myaka 23 nga mitono kati kankole buli kyenjagala bukirumanga agenda nerumu abantu bagenda kwesiba mu masiki muntu akusanga akube bukubi kibooko z'ekizadde bakole ki bakube kibooko z'ekizadde mbasas bagamba dunia awo bogenze committing mada ajja neddame lyajje nga liwandiisa kubanga essasi bwe litamukwata mu kabina ng'ate bagajjiramu Indonesia yinza omukwata ewabi we saagala kwogera. CRUZ exclusive gwe mukutu w'amasaagala kusukkako wano olunaku olwaleero mbadde ne Tamale Mirundi Junior mbozi yange bwetyo Land Kids. Akati abali awo mu comments abeefuula abategeera ennyo nabo jjo bakyaza byogere ebyabwe byowulidde byange ng'omuntu si baddukanya omukutu guno naye mwinamu abo balugezigezi Junior ensi eno nnene of course twagisoma mu geography ennene Junior ensi eno ejja kufunda yenkana ki akatuli kaki kempiso kainoolira embwa eyo. Ebigambo byowulidde mu eno programu byonna bya Junior ng'omuntu si byabaddukanya omukutu guno n'akasista kagatteko oba ayogera akuli mu maaso go wano ALLANCRUZ. So I'm enjoying life. Abala bigambo bya Junior. Mwebale nnyo bambi following on all platforms. By the I'm one of the most followed people in this country. Facebook, TikTok, YouTube, and I thank God for that. Kale ntumirako mukwano gwange nakangubi full figure tukansubire oli bulungi. Nawe najja kugattako. Tola nti muli ba mikwano kati. Nze kirungi anjagaliza Mama Flower. Mama Flower nkimanyi saawa yonna nanga ajja ku. Ayina obuddiru bwagattako. Ajja kunkuba essaawa yonna. Ajja kulangira. Naye nzeera kuba nti nasalawo ne ŋŋamba nti kaninde lunaku lwange. Ajja kulangira. Yatulangira langira danze yanga nanyampira mu motoka ye ngatwale wajje musabe ne motoka nefa bwe kisane kyenina tukirabangako. Musibe bulungi waffe. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you.